Okay, nyongera okubeera nga tembabuuzako buli mujasizidde okubeera nga te agoberera Fahad Pro UG omuweereza wammwe era nga mbeerawo nnyo okubeera nga tebalonjeza amawulire nga bagatambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo sako ne bulugwanga yonna era nga sina okubeera nga tembatwala mu bye mbaletedde kambeere nga tembuuzako abaana bakikubira awo ku ddungu bakadaama ne basekadaama ttiimu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq awo nawonna UAE, Israeli nese tolde wa unaona kasubire buli kimu kitambula nnyo my dad sana America eyo mambuka neyo maserengeta side ya unaona mu Canada ate Europe muli bangi nnyo nyongera okubeera nga tembabuuzako side wano mu ggwanga Uganda sakone Africa eno okutoleza wamu kasubire buli kimu kitambula nnyo my dad sana Fahad Pro UG era nga ngikola pe webera otandika na kubeera nga te ondayikingirako video tekage kigale ekyo tekina kikujjako ate kyalengirako abalala comment section always be open obango inaka comment ko tekigana kubeera nga te okasula by the way naku zino ndi musanyufu ndabanga comment section mugikozesa nnyo okusinga ebiseera biri ebiyise naku zino mu engaging nnyo mu videos so mugenda wansi awo nembeera nga temusulawo comments zammwe so ekiriwo saawa eno tuuse n'ensonga za Honorable Segirinya era nga ono mugenzi yaziikiddwa ndowooza wiiki ng'emu eyise oba wiiki emu n'ekitundu eyise ndowooza yaziikibwa nnaku lwalirwa Sande era nga bintu bingi nnyo byasobola okubeera nga tebibeerawo mu kuziika awo okuziika kwe kweyawulamu ebitundu bibiri kwaliko side ya NUP era nga abantu basobola okubeera nga basakiwalinga omubiri gwa Segirinya n'okutuuka okubeera nga ate azikibwa side endala abaana oba ab'ekibiina kya NUP saako n'omukulu amanyikiddwa nga Mpuuga naye yateekateeka okuziika kwe side eri wansi ku kisaawe era nga ono nno teri na muntu n'omu yasobola okubeera nga ate ajjayo okujjako ababatiri byasobola okubeera nga ate ava nabo e Kampala so abantu basinga basobola okubeera nga tebagenda side eri w'ekibiina kya NUP wali omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ebimu ku ebyo byaliwo Segirinya yalina abaana naye abaana ba Segirinya ttiimu eno oluvannyuma okubeera nga teyalemererwa okubeera nga ate etwala omubiri gwa Segirinya yasalawo nebeera nga ate etwala abaana ba Segirinya eri wansi mu kisaawe era nga bingi nnyo byasobola okubeera nga ate bibeerawo ekiriwo saawa eno omukyala oba yali mukyala wa Segirinya alimu kubeera nga ate alajja n'agamba abaana be abawambibwa munnange oluvannyuma okubeera nga ate okuzika kwaggwa oli yatwala abaana be teyasobola okubeera nga ate abakomyawo yagenda bugenzi nabo naddala ono omuwala amanyikiddwa nga Naggirinya Segirinya gwe yayogerangako ennyo kawalaka ako akaana ako akamanyikiddwa nga ka Naggirinya era ng'omugenzi yakaagalanga nnyo nga buli wabeera mu video making sure nti ayogera ku linnya lyako so munnange wenjogera saawa eno akawala tekamanyikiddwa wa we kali saawa eno kambeere ng'ate nkuzanyirakoko biki ebiriwo saawa eno ebigenda maaso side ezo oluvannyuma amere ng'ate nkwongerayo lwaki atwala omwana wange era lwaki nze maama we sikkirizibwa kubeera naye kitalo nnyo ekyokufiirwa daddi wange Segirinya Muhammad. One Naggirinya Shifra omukuba mu likwabo ebyali omubaka wa Kempen North Muhammad Segirinya Naggirinya yeebaza abakungubazi n'abantu bonna abeererawo kitaawe bali bamukungubagira mu kuzigo kwateekebwa Paalamenti ku kisaawe Butale Kaddugala Masaka neebaza bonna abasapootinze daddi wange nga mulwadde nga awonye mbebaza kati misira kino nyina nanfuka Fatuma maziga nga agamba nti okuva bwe bamalize okuzika omwana we taddangamu kumulaba agambye nti okuzikulwa gwe bamutegeeza nti bamulekwa bonna balina okuyingira mu nnyumba bakole emikolo era omwana kye yakola nali mu kidaala nze nga nkyatudde awo saaza alinga 2 ne bagamba Naggirinya agende mu kisenge eri baganda be gye baali bagenda okusula Naggirinya namulaba nze mwennyini n'amaaso gange ng'ayingira mu nnyumba nga bamutwala nafuka kutusanze kasanga nti agamba nti olava mu nnyumba ng'omwana talabika kuba atandika omuyigo okutuuka ku makya nga kisuka kulowooza nti oba abantu abazze okuziika bye bamulina ku makya waliwo senga waabwe eyali abanaaza eddagala n'aŋŋamba abaana baliwo omwaliwa ne mugamba byaddala nze mwana nalabye ayingira mu kisenge naye simulaba agamba nti abaali awo Nakajumba Justin nazaala we yamutegeereza nti omu ku bantu abafamiri bayinza okuba be batutte omwana buli omu yalina gw'alowooza nti oba oli awo yali naye maama ye ekirowoozo kira kyaddukira kwani ku Kasagga
nafuka ategeeza nti bagenda bubinzi Masaka ne bagula omusongo omwana okubula ne badda e Kampala. Agasseeko nti mu kiro ekyo baakuba essimu ne bamutegeeza nga Kasaga bosi ku yali agenzi n'omwana. Bamukubira essimu ne bamubuuza ne bamugamba Kasaga gwe oyina Shifula. Bakkiriza ne bagamba nti ye Shifula ffe tumututte. Mulabu Kenya n'abagamba Shifula musobola omuleeta. Bagamba ekigambo kimu nti ekitasoboka kyekyo, Shifula tagenda komawo eyo. Lwaki atwala omwana wange era lwaki nze maama we sikkirizibwa kubeera naye? Muwaabi ne Kasaga ku ssimu ategeeza nti yalina omwana era ng'ono awanisiganyiza ebisongovu ne Namfuka bw'ate mu kumubuuza ani yamu omwana wa mutwale. Lwaki mwamutwala nga nze maama we temuŋŋambye nti oba kino na kino na kiri? Anti ekitagenda nze ŋŋambye mwagala nkya oba leero ku nnaku zino ebbiri fubanga wosobola nga Sande tennatuuka njagala Shifula. Namfuka agamba nti waliwo ekubaane ery'okufuna ssente za Parliament bo babaleka ebbali ate be bakuziza abaana. Kyonna Kasaga kye bapanga amazima gali nti nze maama wa Nagirinya bandiya maama omulala gwe baagala okusaawo mu kifo kyange naye nze maama we Kasaga njagala nnyinyonnyole lwaki anjawula ku mwana owange gwe neezaalira. Ate minisita banaavuka Balamo Balugahara ayingire mu nsonga zaabwe. Njagala mwana wange simanyi gye yamutwala simanyi gye yamuteeka. Apangisa abeera ne Namfuka basabye abakulembeze bambe ku mulabe ku bw'omwana bamuggyako ng'ate kitabe nga tannafa yabeeranga naye. Bamuyambe bamuwe omwana we bamuddize omwana we. Tubasaba omukyala afune omwana we mumuwe obuyambi n'omwana we kubanga omukyala yamanyi omwana kyalya ne kyanywa. Naye ebyenfuna bituleetedde obuzibu. Kibirige Moses mukulu wa Namfuka aliko okusaba kwakoze. Ebyenfuna era byatandikira mu kuziika ne bamuggyako amabugo omanyi ye tamanyi nnyo kayana nnyo n'agawaayo naye ye ekisinga omulimu obudde buno ye mwana we wagyali ayagala bwenkanya kubanga yaza byebyo nno ebigenda maaso side ezeeyo era nga obiwulidde bali mu kubeera nga tebalajana beebuuza omwana waabwe Nagirinya uwa waali ssaawa eno. Abakulu babalajanidde ne bagamba bannange ebyokuziika byaggwa dda mubeere nga te mukomyawo muwala waffe wano ayongere okubeera nga ate munaye akola emikolo. Jjukira bw'omala okubeera nga ate ofiirwa muzaddewo wabaawo emikolo egy'enjawulo egibeera nga gikolebwako oba emikolo gy'okola ggwe ng'omwana naye omwana ono sako n'abaana abalala abamu ku abo abaatwalibwa tebakkirizibwa kubeera nga ate abakola emikolo gino so kwe kubeera nga ate abalajana ssaawa eno beebuuza wa omwana waabwe awo waali ssaawa eno. Byonno ebigenda maaso side ezeeyo era nga ndowooza kamere nga tembatwalako ewa King Saha tulabe ki ekigenda maaso mu kivulu kya King Saha sako n'obutambi obulala bungi nnyo tuwuula kaalira video nagamba eteeka ekigawo likinga sharingirako abalala aboba nga wadde kubeera nga ate otwegattako subscribing aka notification bell kakoneko kajja okubeera nga tekaku alatinga buli wena bandese video awo komawo anamawulire amala mangi nyote mva wow. Yes, sir.
mwena mulekinga video, mwena mulekinga video. Ale tata mwebale kusima. Sake mwebale kusima. Kingi sawa ali kusiteji. Bakamba sawa munana. Ngali kusiteji mwena mujilaikinga lulai kweno. Ekiba kibe. Mwena mujilaikinga kiba kibe musabu subscribinge. Yeah. Subscribing if so first time here. When I'm subscribing, I will come right now. Subscribing, like, comment, na only for extreme media UK. Dr. Nicholas aka John Boy Video Gang. So no manya abantu batake moja ngakola ba. Abantu batenda ko katenda ka. Abantu batake koda muganda wange. Hii ni sahali kusteji. Sahali kusanya Uganda wange. Sabo swahili pamoja na
Michael Fontes. Uganda wange subscribinga oba tonaba ku subscribinga video mwena mugiraikinge live mwena mugiraikinge Almighty Jaja. Almighty Jaja. Almighty Jaja. Son up! Almighty Jaja. Almighty Jaja lo. Almighty Jaja. Tukusaba lunakulu bere lulungija. Almighty Jaja. Tukusaba buli kimu kibere kirungiku. Almighty Jaja. Tukusaba buli omakangane omutima gwo. Almighty Jaja. Tukusaba lunakulu bere lulungija enkuba gitwala. Almighty Jaja. Twagala tuyimire n'abantu baffe gwe walayi. Almighty Jaja. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase
nze enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.